okuwummulamu okwo essaawa ziri 5 n'eddakiika 26 ne sekendisi dakiika 27. Kkiriza tweyongereyo ne mukadde waffe Sheikh tubeere nga atutemera twagenze mu bulango bwa Mukama waffe nga waliwo aya gy'ava tusomera ng'agisimbudde mu Surat An-Nisa aya ya 12 insha Allah. So mukadde wange tugende mu maaso. Naam. Muganda waffe gwe atuwuliriza amakulu ga aya gye tusomye evuddeko waggulu awo erimu obulikondo obw'enjawulo bwejja ennyonnyola bwe twagala okuba nga tutunulako. Allah subhanahu wa ta'ala akyongera okuba nga atunnyonnyola obusika engeri gyazze oba gye yajja abusimbamu mu Qur'an. Atandika kutemera atugamba nti walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kino kidda eri abafumbo, kana kalikonda kannyonnyola obusika ku sayidi y'abafumbo ababiri, omwami n'omukyala. Aga nti walakum ayyuha rajul aw irrijal nisfa ma taraka azwajukum ba'da wafatihinna in lam yakun lahunna waladun dhakaran kana aw untha. Abaami mulina half kimu kyakubiri ku by'obugagga by'abakyala bammwe bye muwasizza mu mateeka amatuufu, kubanga gw'oyita mukyala we olina kubanga wamufuna mu nfuna ddala gye tumanyi ey'amateeka aga sharia. Allah subhanahu wa ta'ala gwe bwayogerako nanti mukyala wo bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala mukugjeeko ng'abadde n'ebyobugagga naye nga mukyala oyo talina mwana, ate omanyi Sheikh, awono njagala abantu bawulirizeewo nnyo inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti mukyala nga talina mwana, tuddayo ne tuleeta ne hadithi okuva ku sayidi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omukyala atalina mwana bwe kubanga bwe weetoolola ensi eno yonna nga togenda kusanga nti alinayo omwana. So si mwana ono w'omumaka gano wabula omwana yenna. Ekyomukyala kiri mutlaq, tekyawula, tekikagambe nti tekitemaatemamu. Ayitibwa omwana nti wa mukyala, yes, tekyakomekebwa. Kakati omukyala osobola okuba nga omulina kangaina na mukyala wange muzaddemu abaana oba si muzaddeemu, kati kankitwale nti sinnamuzaalamu mwana n'omu. Nyinza okuba nga nze nsoose okumuwasa alhamdulillah nga talina we yali azaddeko wonna, oyo kitegeeza nti talina baana bw'abanga Allah amujjuludde. Naye ayinza okujja ewange Sulaiman ng'ate ayina ewa Muhammadi we yasookera n'alekawo abaana, n'azaalayo abaana nga ba halaali. Alhamdulillah, abo aba baana be nga ba halaali. Bw'aba yazaala omwana naye nga teyamusifuna mu kkubo eritali lya halaali, gwe tubadde tujjako oyo. Mashallah. Kati tusoose ku oyo nti ene wange ze tazaddeeyo, nze muwasizza naye tabadde na mwana. Naye ate alina gye yasookera okufumbirwa n'aba nga yalekayo abaana n'ajja afumbirwa ate ewange. Ne wajjawo ate era scenario endala, kuba nti omukyala yali tannaba kufumbirwa n'ajja azaala omwana awagazi. Waliwo okubanga yali bano be bayita ababuukabuuka, waliwo okubanga Allah yamugerera ne wajja aboononefu ne bamuzingiza okakana nga bamuzaddemu omwana. Ebyo byonna oyo abaana mwana era asigala nti wa mukyala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bw'ategeeza hadithi egamba nti alwaladu lilfirash wa lil'ahir alhajar, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, nti omwana aba wa buliri. Eyo hadithi erina amakulu abiri, ekigambo ekyo kirimu amakulu abiri ku sayidi y'omukyala. Omwana aba wa buliri nga Fatima muwasizza, oyo omuyise n'ajja yebaka ku buliri bwange n'akolerako ebyensonyi, omwana azaaliddwa mu maka gange aba mwana wange, kuba nze nannyini buliri. Newankubadde nga ate abantu b'e Uganda wano obuzibu bakyalina buli bumu, nti ye ayagala nnyo okunoonyereza alabe omusaayi guno gwani. Gwe omukyala gw'omanyi nti wamutwala mu mateeka, wamujja mu maka gaabwe, wamuwoowa shariata n'ebbaluwa ozirina,
ekiba kikutwala atonoonyereze gwereka oyagamba nti nanyini mwana yajja munona ewuwo ate abantu abo ne babula bw'ensonyi oli n'agamba nti omwana wange ali mu maka ga gundi n'alagamba n'abantu era n'agamba sebo nkubanja omwana wange najja gwonna nnyini maka n'agamba sebo nkubanja oyo nno aba tamanyi kyakoze aba yeekakasizzaako obwenzi aba yeekakasizzaako ng'agyekoneddemu ddala bapa ekyenkumu nga singa tuba mu dawlatul islamiya oyo agenda butereevu fil mahkama linashiri elfasadi olwokuba nti atesaasanyiza obwononefu kakati ogenda otya mu maka ga munno n'ogamba nti olinayo omwana ng'ate ffe tumanyi gundi yewasa mukyala we mu mateeka amatuufu embeera efaanako bwekyo kati yo saidi y'omukyala ate ne wajja amakulu amalala gegokubeera nti waladu lilfirash omukyala ono hadithi ngambi yahtamilu maana yani erimu amakulu ga mirundi ebiri omukyala asobola okuba nga yeeganzikibwako abasajja abaamulyaza amaanya yakolanga obuliri ekyo bwe njogera ekyo abakulu bakimanyi nti omukyala ono engeri gy'ali nti akolanga obuliri eri saidi y'omusajja yensonga lwaki hadithi ega nti alwaladu lilfirash gwajja n'oclaiminga omwana gwe omukyala tomufunye mu mateeka matuufu omwana si wuwo nabbi yamuwa mukyala hatha huwa almaana fi lhadith Sheikh awo ng'ogenda okuvaawo n'ebintu bino omuntu ono awuliriza ayagala nnyo okutegeera amakulu nti gwe nannyini buliri omwana ono ng'abantu bano balyazamanyiza omukyala ne bamuzaalamu omwana gwe nannyini buliri omwana si wuwo ate n'oli ayagala omubanja si wuwe asigala wa mukyala exactly omukyala ng'akonfensinze ng'ali mu maka go n'akonfensinga nti omwana ono kuba bangi babigamba abasajja nti n'abaana abo si babo aba yeetemeredde ekyobwenzi indirect nga tamanyi yes era bwe tubeera fi lmahkama dawuliyat lislamiya naye aba agenzeera abeeranga maizi nemraati kugamba abantu boogera ekintu nga tukinyinaako kumanya omukyala wogambira omwami nti abaana si babo ng'ate yakuwasa mu mateeka oba wekakasizzaako ekyobwenzi era ekiteetaage na bujulizi kuba obujulizi bw'obwenzi buba bw'abantu bana Allah nga bwe yabuthakala bwe bujulizi obukyasinza okubeera obw'amaanyi ate obutatuukikako era singa oba okyewadde n'okola iqrar ala nafsika kiba kitegeeza nti tetwetaaga mujulizi mulala yenna kafaaka ma qult ky'oba oyogedde kiba kitumalira kubanga gw'okyogedde binafsik otwalibwa butwalibwa n'okubwa amayinja n'ova mu dduniya kivala nabbi yagamba nti walil ahiri lhajar oyo aba akoze obwenzi akubwe mayinja kategerese bulungi alhamdulillah n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno watugambira nti walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad bw'obanga omusajja ofunye omukyala omwasa bulungi mateeka getumanyi obulungi Allah n'akusaasira n'afa nga tofunye zadde mukyala wo nga talina gye yazaala walala ng'okusinziira ku bwe tulabye entambula bwe zijja zitambula omukyala oyo Allah subhanahu wa ta'ala ku byobugagga by'aba alina Allah akuwadde haafu ku byobugagga bye naye tujja ne twebuuza wano mu ggwanga lyattu Uganda tuwangaalira abantu bangi nnyo bavudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga famire zitwaniriza mu kuwasa zitwaniriza mu kuwasa na kufumbirwa naye bwe kijja nti omwami afudde omukyala bamugobera bbali abafamire y'omwami bwe kijja nti omukyala afudde ng'ayinawo ebyobugagga abafamire y'omukyala bagoba omwami ne bamugobera ddala completely n'ebisongovu ne bibaawo kuba nti walugitivu gye bayita bukedde gisinga okuleeta ebyo agataliiko nfuufu byebibeerako ne famire ez'abasiraamu nina famire gye nalaba emu nga y'abasiraamu naye nga abakijjanya muwala bamukijjanya olwokubanga omwami yafa ayinaako eyeekolera ne bamubbako n'abaana. Sheikh nga bwe tuli mu puroguramu yennyini omutwe oguliko nti tegeera obusiraamu ate ntugenda mu kanyomero kennyini akafaraidho mutegeera obusiraamu abantu bangi omusango oli akwata n'ekkalaamu n'olupapula
n'alama naga nti nze ebintu ebyanga abasiraamu tebabiyingiriranga. Kakati ffe abaatugobera bwereere kuba ffe tetulina ffe ng'abasiraamu tewali mateeka ge twalaalika era tusimbudde mu Qur'ani. Ye kennyini akwale Qur'ani ey'Oluganda oba ey'Oluswayiri oba ey'Oluzungu agenda akebere mu Suratu Nisa kyekyo kyennyini aya ey'ekkumi kyova njagala tutambule olwo nga tutambula ffenna bino byenkunnyonnyola obikebere wali mu Qur'ani ye Sheikh Abdulrazak Matovu gy'otegeera obulungi oddemu obisome bulungi byekenneenyi. Obuzibu bwa butamanya we biri naye nze nkulaze we biri ate nze gwogoba kuba abamu kuba bakiso kya mbuzi kirekerera mu baazi nekitunulira omubwazi nti nze kuyigiriza oba bampise nze kola consultation kati nze ontunulira bubi bwa bwereere nze nkutuusaako by'oteekeddwa okukkiriza kukwo n'okugaana kukwo byonna Allah yabikuwa yakuwa ikhtiyar yakuwa okusalawo naye nze nkutegeeza ky'oteekeddwa okukola nga kigenda kuvunaanibwa bw'onaaba okirese. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'atugambye nti bakyala baffe nga tebayinaayo omwana olina okwekenneenya nti omukyala talese mwana aba wasizza abakyala mube mulina mubamanyi mukyala w'omanyi status mwali. However kino nno kya bulabe omukyala okukweka omwana olw'okuba anoonya obufumbo kikyamu. Abakyala bangi ninako n'obufumbo bwe namanyaako obwa sasika oli yagamba munne nti siinaayo mwana nga noona akimanyi nti nange siinaayo mwana naye baba bamaze okuzaala ezzadde ate ono agenda okuzuula ng'ono yalinayo omwana kati ne gujja bagira okwakkana ng'ate munnange obufumbo tebusasise lwa nsonga yakuba nti abazadde ababiri omu yalimba munne n'amugaa siinaayo mwana ate ng'alinayo omwana kati n'ekyo kikyamu naddala singa kijja ku nsonga zaffe zino ez'eddiini ey'Obuyisiraamu mu mateeka bingi nnyo bye tugoberera. Allah subhanahu wa ta'ala akalikonda akasoose mu aya eyo akugambye gwe omwami oyina right efuna ku by'obugagga bya mukyalawo. Abakyala ssebo olwaleero sheekhe wange bagagga nnyo Allah abawadde abasitudde amadaala ku mulembe gwaffe guno. So mukyalawo waba alina ebyobugagga akimanye nti Allah yakuwaako omugabo naye ng'amaze kufa ate sigambye nti babatte. Omanye abasajja abamu nabo bakwewuunyisa omuntu ayinza oga nti Allah yampa omugabo neyeeyanguyiriza naye tewera hadithi bweri era Sheikh Maulana waffe Yahya Segganga manyi bulungi nti awo ali khabiru fi dhalika. N'olwekyo man istajala bi amrin qabla awanihi uqiba bi hirmanihi bw'ona yanguyiriza okutta bbaawo oba okutta mukyalawo gw'ofune ku byobugagga bye ojja kumaliriza ng'ommiddwa nga toteekeddwa kubanga ofunako nga bwe tugenda mu maaso tujja kubiraba. N'olwekyo Allah ayongera mu maaso n'atugamba nti fa in kaana lahunna walad ekigambo lahunna wakuba tusoose na mukyala omu naye ffe Allah subhanahu wa ta'ala abasajja yatuwa enkizo ey'enjawulo nti iffe tusikirizibwa okuwasa abakyala abasukka ku omu naye ate omukyala tokkirizibwa kufumbirwa abasajja basukka ku omu mu kiseera kye kimu naye ate osobola okufumbirwa abasajja abasukka ku omu nga mumaze kuteŋŋana oba nga mulemaganye n'oyo gwe musoose naye. Mukulu alina okufumbirwa omusajja asukka ku omu ng'amaze kuteŋŋana ng'amaze kubisaba biliftiraq nga mumaze kwawukana. Kakati nze ayina abafudde oba baawukanye kyonna naye nga waliwo ensonga. Hadha huwa kale n'olwekyo kati ku nsonga eno Allah n'agamba nti naga nti fa in kana lahunna bakyala yakozesa lafuzi y'abangi. Allah asobola okugerera abakyala bo babiri ne bafa omulundi gumu. Asobola okugerera abakyala bo basatu ne bafa omulundi gumu fi hadithin wahid ng'ensonga emu eguddewo ne bafa bonna abakyala abo basikira at once. Esayidi eri olinayo obusika naye n'emashariki olinayo obusika n'emagaribi olinayo obusika. Allah yakuta omwami n'agamba nti fa in kana lahunna walad bakyala bammwe abo be bamufiiriddwako bwe baba nga gw'olina kale omu afudde naye ng'alinayo omwana wali atuwadde haafu wanaagambye nti falakum rubu'u mimma tarakna
mokkeeko ku mugabo ogubadde ogw'ekimu ekyokubiri ye haafu, kati mugende mu mugabo gwa kimu kyakuna ye bayita koota. Gwe natamanyi kubibala, nze nkozesa nnyo omucungwa. Omucungwa ogwo bw'ogususa oba gukwata akambe gusalemu wakati piisi bbiri nga zenkana, eyeba haafu, ebitundu bibiri ebyenkanankana. Ate rubu Allah gyagenda nti mukkeeko ku migabo, kitegeeza nti omucungwa ogwo ogenda gusalamu paatisi 4, omwami omweko ka paati kamu ku butundutundu bw'obuna obwenkanankana yengabanya. Bwatu Allah bwagamba, kitegeeza nti wali ku haafu abadde afunye kinene, ate wano ku rubu Allah aba amussizza ku mugabo olw'ensonga y'okubaawo kw'omwana. Yes, kubanga omwana waali Allah n'akugamba nti kati naawo mokke ku mugabo, mujje mu mugabo ogw'ekimu ekyokuna, mimma tarakna, mu ebyo bakyala bammwe bye babeera balese, naye ddi min ba'di wasiyya, oluvannyuma lw'ebyo mukyalawo by'aba yasuubiza. Olw'ebyo mukyalawo by'aba yasuubiza oba by'aba yalaama, abamu nga bwe bayinza okugamba. Yes, yuswina biha, by'aba yalaama, au dainin, kale ayinza okuba teyasuubiza oba teyalaama naye ng'alinayo ebbanja. Teweetantala bintu ebyo okufuna migabo egyo okuleka ng'osoose n'ojjamu ebbanja oba ekisuubizo. Bw'atyo nno Allah subhanahu wa ta'ala n'ayongera mu maaso n'atugamba teyakoma ku basajja. Tunuulira obwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atutegeeza n'atugamba nti walahunna, ne bakyala bammwe abo be mwawasa mu mateeka ddala amatuufu Obusiraamu ge mwagoberera nga mugenda okubawasa okubanona ewaabwe, nabo bwe muba mufudde mu abasajja babba baabwe, walahunna, bakyala bammwe. Okategeera? Walahunna, bakyala bammwe abo nabo balina walahunna rubu, nabo balina kimu kyakuna, bakyala bammwe. Wano enjogera Allah akozesezza ya lafdhu ya jamu naye ng'edda ku mufrad. Okategedde bulungi? Okategedde bulungi nti gwafudde gwe muki musajja. Yes, naye abalina okufuna bali bangi, abalina okufunako balina kimu kyakuna ku by'obugagga byo bakyala baabo, era bakigabana kyenkanyi. Bwe babeera babiri bagabana mu kyenkanyi, bw'abeera omu gwonna agutwala, bwe babeera bana era gutemebwamu. Bwe ziba miliyoni 4 buli omu n'atwala emu. Bakyala baabo abana, era bwe babeera ku muwendo gwe babaddeko era nga tuzigabanyanga bwe ziba zizze. N'olwekyo mimma taraktum, mu ebyo bimba mulese mu by'obugagga byammwe byonna, Allah yagamba mimma taraktum yani ala aljam'i, ku byonna by'oba okuŋŋaanyizza mu by'obugagga ne bwe ziba ngatto. Bakyalawo balinako omugabo gwa kimu kyakuna, ne bwe bamoroka nga yeesigadde omukyalawo alinako kimu kyakuna, ne bwe kiba ki ne bwe kiba ki. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ku maali yo gwe omusajja ng'ofudde, bakyalabo babeerako n'omugabo gwabwe ogusookera ddala gwa kimu kyakuna. Illam yakul lakum walad, naye ddi bwe bagufuna ako kakulizo kali kamu nti olina kuba nga tolese mwana. Ekitegeeza nti omwana si kyateeka nti alina kuba wa mukyala w'oyo gw'olina at the moment nti gw'omuzaddemu. Nedda, oyinza okuba nga wazaala dda, naye bisharuti ku sayidi y'omukyala tugambye nti oyitibwa omwana y'oyo aba afulumye mu nnabaana y'omukyala nga yamuzadde, nga tetutunuulidde bighayri nadharin ala turuq, nga tetutunuulidde makubo mwe yava. Kuba tutunuulire ku sayidi ya Qur'an ne sayidi ya hadith ng'omwana yenna omukyala gwazadde abeera buwe, ne bwe tuba tetumanyi taata we. Tumunasaba kuki? Ku ye. Yes, ng'omukyala. Kakati gwe omusajja akakwakulizo weekali akako bisharutin an yakuna waladun shar'i, kuba gwe omwana omukyala gw'oba okambe oba nkuyite kukozesa nga tomukozesa mateeka matuufu, oyo taba omwana tabeera wuwo. Manyi kibayita biologically ne kye tuyita shar'an, nga tugenze mu mateeka, by the law, following the laws of sharia. Tugamba nti bwe kijja mu mateeka ga sharia oyo si mwana wo, biologically aba mwana wo.
era amateeka gakuvunaana bw'obanga tomulabiridde tobuuza kumala lwajja okubuuza nti kakati oyo ndabirira waaki wali onoonyaayo ki kyekyo osooka okuwebuuza era osuubira gwe wamuzaaliraani yo kyaliega emukumye shar'an mu mateeka temubaze mu mateeka naye ate biologically ovunaanibwa ku buvunaanyizibwa bwonna obwetaagisa omwana oyo kuleka ebiyingira mu sharia byekugaana. So nolwekyo ku nsonga eyo agenda mu maaso n'okubanga munnange otuwuliza omwana yenna bw'obanga omulese obanga wa mukyala we asooka oba mukyala we wakubiri oba mukyala we atya kasita obanga olinayo omwana ng'omwana oyo wa mu mateeka matuufu ne bwe muba mwayawukana ne bakyala bo n'owasa abalala. Shekhe nyakusaba awo nnyini oba osibira okuba tusigeza eddakiika nga 7 zokka ate nga nandyagadde awuliriza ono abeeko n'ekigambo kyakugamba abantu babeerayo eyo mu kilaasi bali mu kilaasi naye nga balina okubasiiwa at least aye tetugimaze eyo tukakase nti we tujja okutandikira insha Allah okuweeyo abali mu kilaasi nga 2-3 neyanziza sebo insha Allah. Muganda nga awuliriza olw'obudakiika buno obutugoba musigaze obudakiika 6 nkusaba okkirize oyite ku 079 10 79 tulabe ki kyogamba. Alo sebo banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali Munaluwero Kayemboga. Twakululidde dda nti ku mukutu kwole naye rediyo gisembezeeko eri. Njivuddeko era mukama wange. Kakati tukozesa obudakiika butono nnyo kubanga butugobye. Ekyaka kye mbadde mbuuza. Naam. Wali waakoonyeeko. Kati omwana ono bw'ajja. Ng'omukyala ono si muwoowe. Kati wano bwe mba ngenda tematema. Agenda kuviiramu awo agenda kukola atya kuba andaze nti aba wa mukyala muwadde mukole ntya kati Sheikh agenda kuddamu Ali Munaluwero Kayemboga. Amina sebo. Ali Munaluwero tumuwulidde nti omwana bw'abeera nga wa mukyala atali muwoowe omwana ye ng'omwana anaaviiramu awo oba katulabe ono. Alo sebo bannyabo. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Hayyakumullah. Ono abera Mustafa mu kizinga ky'Ekkono Amiri w'Obusiraamu. Sebo mukwano. Kibuzo kyange kiti abakyala bali bana. Kakati nze bawa amenyo ate nga balina okufuna koota kakati singa mbeera n'abakyala basatu bagenda gabana bato inshallah oluvannyuma lwange. Mashallah. Okay. Alaikum salaam wa rahmatullah. Ne muganda waffe Mustafa tumuwulidde Kome. Njagala nsigaza abakubi 2 bokka naye baba amasimu go. Kale sebo alo sebo banyabo. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali sese. Sebo. Sebo. Nafunirayo olubuto. Yongera ku ddoboozi Sheikh akuwulire bulungi. Okay. Okay. Barakallahu fika Sheikh akuwulidde bulungi. Sheikh ekibuuzo kifunye bulungi. Kifunye. Barakallahu. 07510 njagala obuuze ekibuuzo nga kyobuuza kikwatagana bulungi n'omusomo gwe tuliko. Kiriza nti tulina Sheikh mukadde waffe Sheikh Umar Kasule gwe tulina ye insha Allah. Alo sebo banyabo. Wa alaikum salaam. Mbadde obudanga nyanchise ensingo nsifunyeyo omukyala. Amin. Ani ono? Asha Yusuf. Naam, Asha Yusuf Makindi. Katiro chembeza. Naam. Obusiramu butukkiriza okwadoptinga omwana. Sheikh agenda kikuba butukkiriza okwadoptinga omwana. Naye abeera entitled okuinheritinga
kitali andenze gamba dokusinze. Mashallah. Sheikh ekibuzo kifunye bulungi okuba kifunye bulungi. Kyonyala omukubi omuyekka Sheikh abaddemu omuyekka 075 alo sebo banyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah. Ono bumali waswa erunguja kosovu. Bumali waswa erunguja. Okubuuza seeka nti okwembera nga nina omukyala nga kale omukyala namufuna si musiraamu. Naye nga kitwagala kwawukana naye nga namuzaalamu abaana. Kiba kyetaagisa kuba baatugamba nti ogenda ne babawoowa ng'omudaseeko eddiini erinnya ly'ekisiraamu. Musobola okubeera naye kiba kyetaagisa bisoso ki mulyoke mubeere naye nze bumali waswa erunguja kosovu. Kabikuddemu Sheikh ekibuzo ekifuje bulungi. Ogenda kusinzirira mu Sheikh. Sebo. Yes kale. Bumali waswa tugambye era yasembyeyo banaye temuddamu kuba tukomye kwoyo inshallah. Bumali waswa agambye nti singa aba yafuna omukyala nga si musiraamu. Naye omukyala oyo ne bamugamba nti mugende bakugamugattako erinnya ery'obusiraamu ne bamuwoowa omukyala oyo abasiraamu. So ebibuuzo bwe bityo bwe bigenze tufunye abantu abo ndooza nga bataano inshallah nkakasa nti byonna bifunye bulungi. Eddakiika tusigazza 2 zokka. Ate nga bonna tulina okubaana. Kale katandike ne yasoose. Barakallahu fiikum. Munnaffe yasoose yagambye nti omwana atali muwoowe ndowooza gwabadde abuuzaako alamulwa atya. Omwana ndowooza azaaliddwa mu maka ng'omukyala si muwoowe. Ya omwana oyo ali mu bafuna oba tali mu bafuna oba nakifunye bulala. Kati nze bwatyo nga bwakibuuza omukyala si muwoowe. Yes, omukyala si muwoowe n'omuzaalamu omwana. Kati omwana oyo mu bafuna ku faraidhu afuna batafuna. Omukyala oyo kisinzira wamufuna otya? Olwo tuzeeyo ku nfuna y'omukyala wamufuna otya? Kuba olwo lyagamba nti waliwo sebo omusiraamu yagamba nti atali musiraamu abaana botwala butwanze. Kisinzira omukyala oyo wamufuna otya? Kubanga amateeka g'obusiraamu ngaffe mu gundi yaffe y'obusiraamu tulina amateeka ge tugoberera aga mu kuwasa n'okuzaala byonna tubiina n'ebintu ebirala bingi. Kakati naawe gwagenze n'ofuna omukyala ng'omufunye ku mateeka gali era naawe olina amateeka agakufuga. Singa oba ogenze n'omufuna mu mateeka amatuufu ku sayidi eri n'omuzaalamu abaana ala haddi qawli ulama okusinziira ku njogera z'abamanyi ab'enjawulo waliwo fihi man yujizuna dhalika mulimu abakikkiriza naye omukyala wo tabeera wa sharia abatafuna mu mateeka ga sharia abanga gutwayite dhimmi oba gutwandiise omuntu ayinza okuwangalya yabeera mu dawula ya islamiya ng'atambulira ku mateeka g'obusiraamu naye nga si musiraamu. Ntegedde bulungi? Yes. Kati ekyo nja kiddamu mberefanako bwetyo kitegeeza nti oyo omwana babanga azaaliddwa ng'omukyalo oyo atambulira ku mateeka g'obusiraamu wadde si musiraamu gwe simanyi nti oba wano wali mu dhimmiyo wano waffe taliiwo. Sheikh ndaba nti ogenda kuddamu omu yekka okusinziira ku kadde naye abo batereke inshallah ebibuuzo ebyo bijja kuddibwamu kubanga akaddeko katututte era bakama bange bayinza obutanzikiriza kusukkako wano mbadde nsaba otwole salaamu esiibula kubanga twayingidde dda mu ddakiika z'abandi. Mashallah. Kale katukirize tuliza tuwunzikire wano wabula kanjogere kano kokka. Kusooka njogezeza abayizi bange aba Hadiya Islamic Primary Secondary Education Center abatudde ebibuuzo mbebaza era mbakulisaayo nsaba Allah ekitiibwa abawo okubikola obulungi n'okukowola abantu okujja tweyungako inshallah. Mukirize tusinkana olw'okubya olujja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange abataddiddwa mu bibuuzo by'amagaza Sheikh abiwandiise bijja kuddibwamu ku lw'okubya olujja inshallah. Mbadde Sheikh Kakeeto Abubakar Khamis Kitatta muganda wammwe ne mukadde waffe Sheikh Umaru Kasule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.